oba mbeera ya bulijjo saakifanako n'ensirika kiwe kyatandikira okukozesa awo like what P5 P6 ng'obeera otuddeawo oba ng'oba weebase mutulo nga neebase ekyejjanga nga kirooto ng'olaba ki mu kirooto basajja nga sibamanyi nakuba manya naye nga bajjiranga like mu myaka gyaffe nga balenzi nga sibamanyi nga tutandika kikolwa ekyo naye nga byajjiranga mu kirooto ate nga sibamanyi tetwabangako oba nti na connection byajjanga bwe bityo ate nange nesibifaako naye nekiri eri ekyokwebakanga mpulira nga ayina ekintu like ekinnemeseza okuzukuka nga nakyo kyasigalawo kati nembeeramu eyo embeera nenkula bwenaku siina ssente nga ndi awo kyenava ngamba oyo omukyala wa anko ne mugamba nyamba kasita najje ndi eno yo kale ninako kusuubi nti sente ndizifuna nfunira sente ompole abaana abo tubafunire essomero tubateekeyo bagende mu kisulo babeereyo teyali mukyala mubi era yakinkolera sente nazifuna abaana ne bagenda ku ssomero kati ku ssomero gye basomera gye babeera eva ne holiday tebavaayo kati mmalako contract nzija nsanga abaana ono Munnayuganda yanzija Uganda bwe mutuukako eyali mubi yanyaniriza bulungi naye n'atandika era okuntunda nenfuna bakasitoma nengenda nenkola kati obuzibu bujja bujjira ku Overstay Adijazi bwe nali mu kampani eri yasooka batutwalanga nga batuza naye Overstay saagifunako twajingira mu file but agent yabikiri yalinganga nga ffe tabitugamba nako nti oba golina Overstay oba oyina ki kati nze bwentuuka eno nali mmanyi nti embeera bwetyo bweri banyi okunkolera visa ekyo ekisinga okummalako abo abantu abakugamba ebyo bannayuganda banno bannayuganda ba agenti bange wedde be bantunda kale katuwulirize abawuliriza kye bagamba naye nze nga kibozi kyenja okusooka okugamba nti funayo travel company yonna obaweereze passport number yo ne visa y'enkadde basooke bakukeberera olina ebbanga lya ssente mmeka erya Overstay bakama abo bwe baba bakkiriza eyo Overstay n'ogisasula Allah bwakuyamba n'ofuna Overstay obabuuza nti bwemala okusasula Overstay can you let me go bwe bakukkiriza okugenda ne bakuwa passport yo ng'ofuluma ebweru ng'otandika obulamu obupya obutali bwa gundi wa house manager lwakuba nti obuzibu abantu abali mu kiyumba bwe batokola ate ekisinga okunnuma mu byonna simanyi lwaki abantu bandaamu n'ekifaananyi ky'obwenzi Adija abantu kabakindabe mu fayini singa mba nkikola mba nkyali awo munaku yange ne bwe naaba ne neekolako ntya siina wadde muntu aŋŋambako nti oba muwala oba ki naye ate abantu bandaamu ekifaananyi ky'obwenzi ekyo nakyo simanyi lwaki kati bwe twatuuka eyo gye twali tugenze waliyo kapate tugenda okuvaayo okudda ewaka nga taata ŋŋamba naye wabula Hajara wakyekoze ko nze nakoze eki ne baŋŋamba mbu wagenze n'omu ku bagenyi ababaddewo mbu ku pate okwo kwennyini mbu ne mukolerayo ebikolwa eby'ensonyi nawulira nga nzirika ne mugamba what naŋŋamba oba oyagala kakasa n'abantu bonna babaddewo baabalabye twaliyo nga famire ffenna nagenda nga mbuza omukomu bonna ne babyegaana Adija nawulira nga ndi kale oba nawulira nga nzigweddewo ono naye taakuumuzaako no gwe naleeta ewaka naye buli lunaku andi ku mutwe
omwana n'atuuka n'aŋŋamba nti muloga. Omuntu gwe waleeta okusuza nga talina na wasula. Yes. N'atuuka n'aŋŋamba muloga. Bwe nalanga ebizibu nabyo binneetuumyeko ne ŋŋamba naye wano. Kati ye ataloga yabitegeera atya nti gwe omuloga? Simanyi. Ne ŋŋamba wano kansooke nveewo. Ne nvaawo ne ŋŋenda. Nali sirina wadde n'ekikumi. Ne ntuukako awamu we natuuka. Ne ntuula nasooka ne ntuukako ku kyaki emu. Ne ŋŋamba banzikirize nnyingire mu kyaki omwo mbeeremukko akamanyi n'obivaako. Ebyo byonna ne mbireka. Kati waliwo incident emu eyantuukako Adija. Buli lwe nkirowooza embeera eyo buli lwe nkirowooza mpulira ng'enkwasa ennaku. Naye we nava eyo ne nzija e Kampala ne mbeerakoko ewa taata wange omuto. Bwe nabeera eyo before nga tukyali mu gundi mu by'okugenda e Saudi, nina omuwala gwe nali nasanga mu kampani. Omuwala ne tukola omukwano. Bwe twagenda e Saudi ye ne bimulemerera n'adda e Uganda. Ne nkola ne mmalako ne nzija. Kati nali ndi awo mugwako mubuuza obulamu bw'olimu buli butya. Omwana ŋŋamba obulamu bwankalubiira siina nawe mbeera. Namukwano gwange ensuzi bw'ate naye ali mu kungobaganya biki nga nnyumizaamu story. Nga ŋŋamba naye singa nfuna chance kuddamu kutravelinga nja kutambula ŋŋende. Mugamba tofaayo. Nsobola ogenda ne njogerako ne mami wange omuto gye mbeera mukyala we taata wange. Omukyala talina buzibu tusobola okubeerayo ewaka n'ogoba ku bintu byo n'ogenda kozi nange era byendimu. Ne ŋŋenda ewaka ne njogera n'omukyala. Omukyala teyali mubi n'aŋŋamba aba mukwano gwo ng'omumanyi osobola okumuleeta. Ne mugamba okay. Omuwala ne mukubira essimu n'ajja. Ejja omuwala bwe yajja ne tubeera ewaka. Omuwala n'atandika ng'okunjogeranga ebigambo. N'atandika okwogera nti mpunya. Naye nga ntandika okutambula ku kyalo kwonna mbuuza abantu ddala mpunya. Abantu baŋŋamba nedda. Oba kyanga kituufu nga abantu batya okumbulira simanyi. Ne mbivaako. N'atandika mbunze nziba ssente. Omuwala nti owunye otya? Simanyi koze teyannyonnyola. N'atandika okugamba nti bwe baleka ssente ewaaka ez'okukozesa mbunzibba. Ng'agamba oli omukyala gye wamuleeta. Eyagamba nga mukyala yakyogeranga mu lwatu. Nga n'omukyala waali. Ffenna nga weetuli ne taata nga waali. N'ensirika kozera ne mubuuza nga naye ssente ezo bwe baaba zirese ffenna tulina ennaku buli. Platinum Wellness Spa offers therapeutic massage services complimentary with sauna and steam bath for your full body cleansing. You can now get a Swedish massage, hot stones, sport massage, aromatherapy, salt ability hot stone therapy, Moroccan bath hammam, jacuzzi, and many more therapeutic massage varieties. We are located along Lukuli Road near Teletubbies Primary School, off Rumala Access, Kongebuziga. Call us on 0708 842 821. Platinum Wellness Spa, here to take care of you. Abalungi abali ku HK Media, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nga bw'eri mpisa yange okubeera nga mbaleetera emboozi z'abantu bondaba ntudde mu katebe wano mba nkoledde wakasheebera ya ku ssimu. Njagala okubebaza bannange nti mubale kutulaba, mubale kutwagala, mubale kusubscribinga aba Platinum Wellness Spa bentambula nabo n'aba Natural Hub nga bano bakugamba nti kati osobola okusalira ddala weight ne bw'obeera mwami ne bw'obeera mukyala. Njagala okwebaza abaami nti akajaani kano kati mukategedde, amasimu gatandise okujja, katandise okubakolera nti bannaye mweyongere okukakozesa. Gwalina olubuto olunene kajja kuyambako, oteeka amazzi ganyogoga n'okeyambisaako. Mpozi naawe omukyala eyakazaala
ng'otidde omubiri guyinza obutaddawo kano ke kajaani kokka k'olina okukozesa kabeere nga kakuyambako. Kale olunaku lw'ejjo nafunye akasimu okuva eri mwana muwala ali e Saudi nga gamba nti Hadija ensi ennemeredde ngenda kwetta. Nsaba abawuliriza bawulire ku mboozi yange bampulirize bampe omukisa ate ndabe butya bwe nnyinza okuyambibwa. So bakyala nsaba olunaku olwaleero tuwulirize omwana muwala ono tuwulire ensonga ze ziri zitya tuzituulemu ate tulabe butya bwe tuyinza okumuyamba. Hello. Hello. Okay, tuli ku HK Media nsanyusa okuwuliza. Nsanyusa okubeera ku HK Media. Nsanyusa okubeera live ku media yaffe ennungi. Okay. Buuza bali ku HK Media babuuzeeko. Abali ku HK Media tubabuuzaako nnyo mujye baleka emirimu gye mukola. Mwebale kuba abakozi, ensi eyagala abakozi. Bampita Ayagala. Nviira sayidi z'Entungamu. Ekindase ku HK Media Hadija badde nzize kwebuuza ku bantu bampe ku magezi. Ononsonyiwa ngenda kunyumya emboozi yange okuviira ddala mu buto bwange. Koze ebizibu bwonna bwe mpitamu nsuubira okuba nga gye buva. Nze bwe nali omuto nakula ne jjajja wange ne kale nagenda otandika okutegeera nga mbeera ne jjajja wange ne step mamu wange. Lwaki wali obeera ne step mamu wo? Mama we yali afudde? Mami wange gyali mulamu. Okay. But simanyi lwaki nali mbeera ne step mamu wange. Naye era nja kutuukayo kozi bwe nakula ningezaako kubimanya era saabitegeera bulungi but daddy yangamba bwe ndiba mbyetaaze gwe ndibibuuza. Then kati bwe nakula bwe ntyo twakula bulungi waka tetwalina buzibu. Naye obuzibu bwe nafuna nti twabeeranga ku ssomero abaana boogera ku mami nga nze siina gwe mpita mami mpita jjajja. Kati nsonyiwa twali tumuyita anti. Nga tebabakkiriza muyita mami. Baali tebatukkiriza naye ndowooza bwe twali twakula bwe kyali. Kati ne tubeerawo twatuuka ekiseera oyo step mami waffe n'afa. Bw'afa ne tusigalawo ne jjajja waffe. Daddi waffe yali akola nga tatera kubeera waka. Ne tubeerawo kati natuuka ekiseera n'enzuuka ewaka. Nengenda ningenda ewa mami koze ewa mami nali manyiyo naye nga nali nkyali muto. Bwe nabeera ewa mami yali mukyala naye nga yiyeeyiiya ne tubeera naye ng'akola bubizinesi bwawo. Kati bwe twali tubeera eyo ne ntandika okufunanga embeera like saagitegeera bulungi. Ate bwe nagezangako okubuuza neebakanga kati nga bwe neebase nsobola okubeeraawo nga ndinga ateebase kale nga buli ekigenda mu maaso nkiwulira ate nga nkiraba. Naye nga ngezaako okukuba enduula abantu banyambe nve mu tulo naye nga tebampulira. Kati obuzibu bwe nasinga okufuna nti mami we yansanga nga mweyo embeera yalowooza ndi mu tulo era nga nkuba nnyo. Nga ankuba nva nkyali mu tulo yalowooza just bunafu saagala kuzuukuka. Kale nembeeramu eyo embeera n'ebintu kyalinga nga ne bwe ngezaako okunyumya embeera nga bwe yali oba ne mama ye yali tabitegeera simanyi. Bwe natuuka ekiseera ne ntandika kwegyo emyaka emito natandika kifuniranga mu bantu abalala nga ndaba abantu abali mu kikolwa ky'omukwano nga nze tekinnantuukako.
kati ekyo kyo nga toyina nabo okinyumya n'entya no kinyumizaako mami wange wali oli mu class kimwe ebiseera oba yowooza empifu ali okyali muto nali nkyali muto naye nga mbiraba mu birooto ate nga sibirabako mu reality ng'okyali muwana muto awo mu pifu wategeera nti bano abantu b'endaba bali mu kukola bibi wali obimanyi nali sibimanyi but nabirabanga mu kirooto bwe wakula n'otegeera nti bye nalaba byali bibi kati nga sinnakula na kugenda wala nze kennyini nekitandika ekintu ekyo kunkozesanga nekitandika nange okunzigira kati ekyo kyo nenkitwala nti just oba mbeera ya bulijjo saakifanako nensirika wekyatandikira okukozesa awo like oba P5 P6 ng'obeera otuddeawo oba ng'oba weebase mutulo nga neebase ekyejjanga nga kirooto ng'olaba ki mu kirooto basajja nga sibamanyi nakuba manya naye nga bajjiranga like mu myaka gyaffe nga balenzi nga sibamanyi nga tutandika kikolwa ekyo naye nga byajjiranga mu kirooto ate nga sibamanyi tetwabangako oba nti na connection byajjanga bwe bityo ate nange nesibifaako naye nekiri eri ekyokwebaka nga mpulira nga ayina ekintu like ekinnemeseza okuzukuka nga nakyo kyasigalawo kati nembeeramu eyo embeera nenkula bwe nakula nenzije nenfuna olubuto no before nga sinafuna lubuto navaayo wa mami nenzira ewa ddadi kansooke nkubuuze ebirooto ebyo byewaloota nga balenzi banno nga oli mu kirooto mu kikolo ekyomukwano bwe wazuukuka nga olinako embeera yonna gye wasangangawo ng'omwana nedda awo wonna mu P7 nga tonnaba kubuulira mamiwo nti bwe mba neebase ndoota omuntu anneebaseeko ng'ebyo ntya nobbi mugamba wabula nga nekiri eri nakyo bwe nakimugambanga era nga ndaba era alemedde kankuba nakyo nenkivaako nga kati nze nentandika okikola nti mbeera ya bulijjo nendowooza oba n'abalala nabo bakifunako nenkivaako kati bwenkuze nenzija nfuna olubuto nali nkyasoma nali mu siniya 2 wafuna otya omusajja bwe nava eyo wa mami nenzira ewa ddadi jjajja wange yali amaze okufa ng'ewa ddadi teri mukyala aliyo ng'abaana twefuga tufekka ddadi wange yali mukozi kale nga naye akola tabeerawo waka ng'abaana twefuga fekka bwe nti bwe nafuna olubuto nenzaala omwana wange yasooka omwana bwe namuzaala nembeerawo naye mwana wa bulenzi bwe mbeerawo n'omwana wange mweyo process nenfunamu olubuto olulala nenzaala omwana owokubiri kati bwe nafuna olwo olubuto olulala nalabira ddala nga nomuzeeyi naye alinga nvuddeko oba kale kyamuyisa bubi yes byonna nali ku lujja naye mu musajja y'omu iye owali musiniya tumamiwo muzeeyi wo n'ategeera nti ofunye olubuto yagamba atya era kyamuyisa bubi n'ayombamu awo ng'omuzadde naye era ng'omuzadde omusajja nga bw'obimanyi naye nga teyeefiirayo kozi twali tubeera ne ddadde waffe yekka kati bwe nazaala owokubiri obuvunaanyizibwa n'abanga abondekedde n'angamba kati nkuze neefeeko kuba ensobi yange gye nakola omulundi ogwasooka saagitegeera kentaddeko eyokubiri kitegeeza kyenkola nkitegeera oyo gaya yakufunisa olubuto wewamugamba nti oli lubuto yagamba atya nga tafaayo ate nange engeri gye kiri nti nalimu oba obuto bwali busiru nga nange si byendiko kati olwamala buli kimwe wakankifunira n'omusinkana ne mumala ekizadde
Adija tubireke ebyo. Kyekyaliwo. Era kituufu. Kati nga mbeerawo naye era ng'embeera bw'etyo esigalawo. Kati Adija mbeeraawo n'abo abaana babiri mbonaabona nabo abaana bakuze batandise okusoma. Ng'okyali wa taatawo. Yes. Naye nga ne muzeeyi naye yandekera obuvunaanyizibwa kati buli kimu neeyiya nzikka. Okuliisa abaana okuba mbaza okukola ki just ye muzeeyi nga akuwa just woosula n'abaana bo. Ne ngamba okay. Awo ne ntandika okukula ne ntegeera ensi. Kati ensi yawe bwe nagenda mu maaso Adija nga sinfuna na musajja addamu okunkwanako. Byonna byakomaawo. Otegeeza ki? Ne ngamba kale oba waakiri. Wanje? Otegeeza ki nti byonna byakomaawo? Nga tewali musajja ayinza kunsanga mu kkubo wadde oba nti abeeko kyaŋŋambako. Nga abaana bo bakuze? Ne baali nga bakyali bato okuviira ddala mu buto. N'essaawa ya leero. Tolinayo yadde omusajja akambako? Eri Adija. Abo abaana ababiri bw'okyalina? Mbe nkyalina bye nakomako. Taata waabwe ali ludda wa? Taata waabwe gy'ali eyo mu kyalo. Yawasa omukyalo omulala. Naye n'abaana tabalabirira talina kyabayamba era nze buli kimu. Kati oyo omusajja yali mu myaka emeka gwe wali mu siniya 2 we yakufunisiza olubuto? Yali mukulu, yali mu 25 ng'eyo. Ali musajja mukulu. Yali akola mulimu ki? Yakulimbalimba naki? Yakulimbalimba naki? Nga omanyi awo eby'abaana abawala batoototo. Ate golooza bibaaki just kuwaayo ku busente 1,000, 500 ebyo. Kati ebyo byonna nga tubivaako abaana bambeera nabo bakuze batandise okwetaagawo okusoma. Ewaka yo nasigala mbeerayo. Abaana bange ntandika nga ku kyalo ngenda mu kulimira abantu nfune ku busente. Nembeeramu eyo embeera bwe namala ndabira ddala nga sijja kubivaamu. Bwe nkwata abaana abo ne mbatwala ewaabwe ne mbawa maama w'omusajja. Ne mugamba nze kangende njiire obulamu. Naye era wadde nabateekayo abaana bonse nasigala mbalabirira. Omwana ne bwalwala. Lwaki tewabaleka ewa kitaawo? Waali tewali muntu? N'abaaliwo bonna era baali beefuga bwefuzi ng'embeera era bwe twali. Amaka agataliimu nti oba mukyala oba maama oba muntu mukulu nga bw'ogamanyi. Wamwe bw'ogamanyi. bwe yafa daddi wamwe teyaddamu kuwasa mukazi mulala? Teyaddamu kuwasa. Ne tubeera awo ne ntandika okugenda njiye. Adija nze bw'olaba nkoze ku nsi kuno simanyi mulimu gwe sinaba kukolako. Ne njiya naye nga buli kimu eri bagamba omwana alwadde osindika ssente. Omwana agenze ku ssomero baagala fees gwasindika naye nga ne taata we gy'ali. Nembeeramu obwo obulamu. Bwe ntuuka ekiseera ne ngamba kangobeeko ku by'ogenda e Saudi. E Saudi ne mpigobako ne ŋŋenda ne nkola. Simanyi nkola ensasulwa. Naye Adija ne ssente z'ensasulwa sikulimbe nti nazo manyi gye ziraga. Kati mbeera awo mweyo embeera abaana mbalabirira ssente siziraba ze nkola tezibula nti zibuze. Zisipendingibwa naye ne bwe zisipendize simanye butya we zigenze nsigalirawo nga sirina kinnina. Bwe natuuka ekiseera mmala Saudi ne nvaayo. Bwe nvaayo ne ntuula ne amalayo emyaka 2. Ne ntuula ne neebuuzamu ne ngamba naye abantu bano bayina abaana bwe baba bayina.
naye ate era buli kimu era nze nkiwaayo. Ne ŋŋamba ate least abaana kambagyeyo ati nziremu nebeerabiririre mbeere n'abaana bange. Abaana ningenda ne mbagyeyo, bwe mbagyeyo ne mbeera nabo olwo bakuze. Bwe mbeera nabo baddamu basoma. Kati bwe ntuuka ekiseera awo ŋŋamba akanziremu ngobe ku by'e Dubai. Naye kiri ekintu kyo kikyaliwo tekivangawo. Simanyangako nti nina na buzibu, just era nkyagitwala nti mbeera ya bulijjo. Okukyayibwa mu bantu wewe kuli. Before nga sinnakugambya ku by'e Dubai, ebyo tubireke. Tusooke tubirekemu. Emabegako awo nga ne mami wange ye mwennyini tetukyakwatagana. Baganda bange bwe batuzaala mu maama, mami we yamala n'afuna omusajja omulala gye yafumbirwa. Ewaffe yanzaalayo nzekka. Ne baganda bange bennyini be tuzaalibwa mu maama tetukwatagana. Simanyi ensonga lwaki. Buzibu ki obujjawo? Mufuna bufunyi butakkaanya ne mulekerawo okwogera? Nze n'obutakkaanya toyinza kumbuuza nti oba obutakkaanya buvaawa. Just ogenda okuwulira nga owulira just bigambo, bakusibyeko bigambo by'otamanyi, n'obivaako. Ebyo byonna ne mbireka. Kati waliwo incident emu eyantuukako Adija. Buli lwe nkirowooza, embeera eyo buli lwe nkirowooza mpulira nga enkwasa ennaku. Naye we nava eyo ne nzija e Kampala. Ne mbeerako ko ewa taata wange omuto. Bwe nabeera eyo, before nga tukyali mu gundi mu by'okugenda e Saudi, nina omuwala gwe nali nasanga mu kampani. Omuwala ne tukola omukwano. Bwe twagenda e Saudi ye ne bimulemerera n'adda e Uganda. Ne nkola ne mmalako ne nzija. Kati nali ndi awo mugwako mubuuza obulamu bw'olimu buli butya. Omwana ŋŋamba obulamu bwankalubiira, siina nawe mbeera. Namukwano gwange ensuzibwa ate naye ali mu kungobaganya. Biki? Nga nnyumizaamu story. Nga ŋŋamba naye singa nfuna chance kuddamu kutravelinga nja kutambula ŋŋende. Mugamba tofaayo. Nsobola ogenda ne njogerako ne mami wange omuto gye mbeera, mukyala we taata wange. Omukyala talina buzibu, tusobola okubeerayo ewaka n'ogoba ku bintu byo. Negenda kozi nange era bye ndimu. Ne ŋŋenda ewaka ne njogera n'omukyala. Omukyala teyali mubi, n'aŋŋamba aba mukwano gwo ng'omumanyi osobola okumuleeta. Ne mugamba okay. Omuwala ne mukubira essimu n'ajja. Ekyo omuwala bwe yajja ne tubeera ewaka. Omuwala n'atandika ng'okunjogeranga ebigambo. N'atandika okwogera nti mpunya. Naye nga ntandika okutambula ku kyalo kwonna mbuuza abantu ddala mpunya, abantu baŋŋamba nedda. Oba kyanga kituufu nga abantu batya okumbulira simanyi. Ne mbivaako. N'atandika mbu nze nziba ssente. Owunya otya? Simanyi koze teyannyonnyola. N'atandika okugamba nti bwe baleka ssente ewaaka ez'okukozesa mbu nzibba. Ng'agamba oli omukyala gye wamuleeta. Eyagamba nga mukyala yakyogeranga mu lwatu. Nga n'omukyala waali. Ffenna nga weetuli ne taata nga waali. N'ensirika kozera ne mubuuza nga naye ssente ezo bwe baba zirese ffenna tulina ennaku buli omu olunaku lwagamba nti yagenze mu ffumbiro leero kaafumbe. Ssente ze balekawo gwazijja gwazipulaningira waliwo ezibulawo zogamba nti oba zezibuzeewo. Muwala ng'atandika bw'atyo kati omuwala n'abeeramu eyo embeera kati mu eyo embeera nga ntaddeko ogw'omuliro. Tujja tufunawo incident emu eyabaawo ne tubaako we twakyala. Bwe twakyalayo ate kisinga okunnuma mu byonna. Simanyi lwaki abantu bandaamu n'ekifaananyi ky'obwenzi Adija. Abantu kabakindabemu fayini
singa mba nkikola mba nkyali awo munaku yange ne bwe nnaaba ne neekolako ntya siina wadde muntu aŋŋambako nti oba muwala oba ki naye ate abantu bandamu ekifaananyi ky'obwenzi ekyo nakyo simanyi lwaki kati bwe twatuuka eyo gye twali tugenze waliyo kapate tugenda okuvayo okudda ewaka nga taata ŋŋamba naye wabula Hajara wakyekoze ko nze nakoze eki ne baŋŋamba mbu wagenze n'omu ku bagenyi ababaddewo mbu ku pate okwo kwennyini mbu ne mukolerayo ebikolwa eby'ensonyi nawulira nga nzirika ne mugamba what naŋŋamba oba oyagala kakasa n'abantu bonna babaddewo baabalabye twaliyo nga famire ffenna nagenda nga mbuza omuku omu bonna ne babyegaana Adija nawulira nga ndi kale oba nawulira nga nzigweddewo ono naye tankuumuzaako no gwe naleeta ewaka naye buli lunaku andi ku mutwe omwana n'atuuka n'aŋŋamba nti muloga omuntu gwe waleeta okusuza nga talina nawaasuza yes n'atuuka n'aŋŋamba muloga bwe nalanga ebizibu nabyo binneetuumyeko ne ŋŋamba naye wano kati ye ataloga yabitegeera atya nti gw'omuloga simanyi ne ŋŋamba wano kansooke enveewo ne nvaawo ne ŋŋenda nali siina wadde n'ekikumi ne ntuukako awamu we natuuka ne ntuula nasooka ne ntuukako ku kyaki emu ne ŋŋamba banzikirize nnyingire mu kyaki omwo mbeeremukko akabanga ke nnaabeeramu ne baŋŋamba mu kyaki tebakkirizaamu bantu babeeramu ne ŋŋamba Mukama Katonda nkoze ntya ne neeyongerayo ne ntuuka awo Kaleerwe katale obudde bwali buzibye ne ntuula awo asikaali najja n'ambuuza ggwe ate obadde otya ne mugamba mbadde ntambula nvudde olugendo luwanvu nkooye munzikirize mpumulireko wano asikaali teyali mubi nga neebaako awo mu katale we nasula naye nkubulira amazima nawulira nga ensi enfundiridde ekyamazima nali ntambula nga siina nagyendaga naye nga ŋŋamba obulamu buno lwaki nze buli kimu lwaki nze omuwala oli gwe wasembeza ewa anko we ye ng'akyaliyo yes yali akyaliyo era n'agenda mu maaso ng'ayogerera ddala nti muloze n'abewaka bonna ne bakikakasa nti kituufu ndoga ndi mulogo batya baakulumiriza abewaka bonna ne bajja ne bagamba nti ddala oli mulogo kati ebimu nze mbiwulira mmaze kuvaayo mbu baatambula nako mbu gye baatambula mbu ne babagamba mbu kituufu namuloga syabimanyaako nensirikira gye nasirikira saabanyega naye ng'oyo mukyala wa anko ye yabagambanga naye Hajara gwe mmanyi ekintu ekyo tasobola kukikola Hajara mulabika mumuwaayiriza nga naye baba abalala bakikkattiriza bagamba kituufu oyo omwana mwe lwakuba temumutegeera nembiwulira nabyo nembirifaako ne ŋŋamba okay kambireke bijja nembeeramu eyo embeera nemala sadda nayo ne Mukama nannyamba olwedde nali mu process nenzija eno e Dubai bwe najja eno e Dubai abaana bange nabo nali nabaleka ewa anko oyo omuwala oba yavaayo atya saamanya naye mbu yamala naye n'avaayo kati abaana bonna abalekaayo ate nagenda okuwulira mbu nabo abaana babagobyeyo siina bwe mbateeka jjukira mu Kampala neŋŋamba Mukama nsaasira ebintu by'e Dubai yabijja wali obajeyo mpozi ewammwe nga teriiyo muntu nojja nabo yes ebintu by'e Dubai nabyo byasooka ne binzuwaliramu bwe natuuka eno nafuna agenti waliwo agenti eyanzigye Uganda nansindika eno agenti tukomye wali ng'abaana babagobye ewaka nga gw'osula ku Kaleerwe mu katale n'ovaawo n'oyingira mu kyaki nedda
Bwe ewa Kyeeyo wa anko natambula nga sina wendaga nentuuka ku kyaki nengamba singa banzikiriza nembeera mu kyaki muno bwe nali nkyali we nafuna ku kyaki awo gwe mbuza ne bangamba tebakkiriza muntu asulawo nentambula nengenda nentuuka we Kaleerwe Katale we nasulawo we nabeerawo Kaleerwe kati we namala okubeerawo Kaleerwe nemmala nenvaawo nenfuna wentandika okubeera nentandika okuyiiya obulamu awo ebintu byange we byayitiramu ebya Dubai nentambula nenzija awo ng'abaana bo bali luddawa ewa anko gye nabaleka nze bwenvaayo saabajjaayo nabalekayo kozi nali siina we mbateeka anange kenyini nali siina we ndaga nti baakugamba abaana baavaayo bwe mala okutuuka e Dubai ng'abaana bakyali wa anko ontegeera kati bwe ntuuka eno lwe baŋŋamba nti abaana newa babagobayo ewa anko tebakyabeetaagayo kati gwe nagambye gwe nawulira yavaayo yoli omuwala gwe natwalayo gwe nawulira nti yavaayo naye gwe saamanya ye ate yavaayo mu ngeri ki kati bwe mpulira nti abaana babagobayo bwe natuuka eno e Dubai ebintu byasooka kunkalubiriramu emirimu gy'e Dubai nga gyekyanzeemu nembeera mu Dubai yadija namala ebbanga liwerako nga sifuna mulimu kasitoma akutwala akujja n'akugula ku ofiisi n'akutwala n'okola n'akuzza nga tolina na nsonga ekukomezaawo nembeera mu Dubai naye nga nekiri ekintu kikyaliwo tekivangawo ekyo kyali kyankozesanga mu kirooto simanyanga nti oba ali buna buzibu just nze mbeerawo mu mbeera yange nga mbeerawo adija nafuna ekiyumba ekyasooka ne banziza nafuna ekyokubiri nakyo ne banziza mukama nannyamba nenfuna ekiyumba ekirala nengendayo nenkola nembeerayo naadija nebbanga lye namalayo mu ekyo kiyumba nemmalako nenkifuluma adija nesaba leero bwe nkugamba nti siina wadde n'ekikumi toyinza kukkiriza ate nga siina tebakusasula bansasulanga bulungi nnyo siina sente zemmanja kati buzibu ki simanyi eyo nenvaayo nenzija kati waliwo agenti bwe nalina eyanzija e Uganda mpulira mbu naye yajja eno kati yatandika okwetundira abaana e Uganda yavaayo kati neŋŋamba kanzireko nate omunnauganda gwentegeera ajja kukola ati ajja kunnyambako nfune kasitoma omulala ŋŋende nkole kozi siina ngeri gye ŋŋenda kola ntya gendaga nti nzire Uganda siinayo sente ninayo abaana kati okuddako emabega abaana babagoba ewaka tewambuuzizaawo nga mbateekawa nafuna essomero abaana baavaayo n'ogamba tebaavaayo omuwala ye yavaayo bwe namaze era nenkugamba nti we natuuka e Dubai ne bankubira mbu abaana ewaka babagobayo naye tewakonkuludinze nti baabagoba wakomyawo abaana babagoba bwe babagoba nga siina kyakukola siina pulaani yonna siina ssente nga ndi awo kyenava ŋŋamba oyo omukyala wa anko ne mugamba nyamba kasita najja ndi eno yo kale ninako ku ssuubi nti sente ndizifuna nfunira sente ompole abaana abo tubafunire essomero tubateekeyo bagende mu kisulo babeereyo teyali mukyala mubi era yakinkolera sente nazifuna abaana ne bagenda ku ssomero kati ku ssomero gye basomera gye babeera eva ne holiday tebavaayo kati mmalako contract nzija nsanga abaana ono munnauganda yanzija Uganda bwe mutuukako teyali mubi yanyaniriza bulungi naye n'atandika era okuntunda
nenfuna bakasitoma nengenda nenkola. Kati obuzibu bujja bujjira ku Overstay. Adijaz bwe nali mu kampani eri yasooka batwalanga nga batuusa naye Overstay zaagifunako. Twajingira mu file but agent yabikiriyalinganga nga ffe tabitugamba nako nti oba gw'olina Overstay oba oyina ki. Kati nze bwe ntuuka eno nali mmanyi nti embeera bwetyo bw'eri. Saamanyako nti oba byakyuka bukyusi simanyi. Abantu bajja kutuyambako bajja kunnyambako bambuulire. Kati batandika okungamba Overstay. Olwedde nina ebizibu. Nina abaana bali ku ssomero. Neetaaga ssente. Ssente ebbanga lyenkoze siina wadde n'ekikumi. Ate bano batandise okungamba mbu nyingidde mu Overstay. Overstay nze alina okugisasula. Oyingira otya mu Overstay? Overstay eyo bwe nava eri we namala eri contract bampa cancellation. Bankansolinga ng'ennaku z'omwezi zaali 10 ennaku z'omwezi zaali 6 omwezi gwa November. Bwe ntuuka eno ogundi bandekeramu ennaku ziba 3 zebakulekeramu okuba ng'ofunye omulimu omulala ofunye visa endala. Kati which means nti ennaku zaali zirina kuggwako ng'ennaku z'omwezi 6 mu December. Kati by that December lwedda nali nfunye omulimu nga ngenze kukola. Bwe natuuka eyo mu kiyumba nayo ne banziza. Bagenda okunziza ng'olwedda ennaku z'omwezi 6 zaali ziyiseeko. Kati which means eyo visa yali eweddeko. Either naye nina okuba nga nafuna visa oba nga natandika Overstay. Indeed nali saafuna visa. Kati nze sibifuddeeko manyiira obusungu aba agenti babumalanga. Nga mbeeraawo nfuna ekiyumba ekirala ngendayo nga baŋŋamba mbu ate mbanjibwa Overstay ya 1,600. Jjukira siina wadde n'ekikumi. Nina abaana beetaaga ssente bali ku ssomero. Tolina ngeri gy'ogenda gamba musomesa nti mwana bankuumire ne bwe babagamba nti babagobe tebalina gye balaga. Nga nsirika. Naye ne mbagamba Overstay nze nga simanyi nti oba Overstay nze nkwatako. Wabula mwe ba agenti ensonga ezo mwe abalina okuzimala. Ne baŋŋamba nno ensonga ebyo ebya visa ebya Overstay mbu zaalina okubikiriyalinga bo tebibakwatako. Ne mbagamba naye ekyo sikimanyi. Ne baŋŋamba ngo alina okubikiriyalinga. Ne nsirika. Bwe nsirika ne mbeeraawo. Nenfuna ekiyumba ekirala. Nengenda oli bwe nanziza ku ofiisi naye. Nenfuna ekiyumba ekirala. Kati nabadde mu kino ekiyumba. Ne bankubira. Ne baŋŋamba nti nina okusasula Overstay. No ne baŋŋamba mbu baakubidde bossi wange. Ono omupya gwe nafunye. Ne bamugamba mbu tankolera visa. Bwekuba bwannankolera visa mbu bali very sure nti sigenda kumukolera. Ne mubuuza ebyo mwabiyogedde mubijjawa. Kati okukuddirako k'emabega nzize enfolowinga nga abantu bangi aboogera ku ebyo ebintu bya spirituals. Ne ntandika okutegeera nti buzibu. N'ebizibu ebirimu ne ntandika okubitegeera. Ne mmanya nti okay bonna obuzibu bulabika buva ku ekyo. Ne ŋŋamba okay kati kanzikirize. Kati bano nabo ne baŋŋamba mbu n'ezo ssente zalina okusasula. Kati jjukira ne z'emabega sinnazisasula. Ziri ze basooka okuŋŋamba. Ne baŋŋamba mbu ono bamugambye mbu tankolera visa. Ne mbuuza kati ebyo nawe mugambye ng'ofa ki? Ne baŋŋamba mbu kuba bakimanyi nti sigenda kukola kuba n'oli bossi gye nasooka mbu naye yankolera visa mbu era nayo saakola. Mbu ne mugamba nze sikyayagala kukola. Naye nga mazima ga Katonda omwami oyo we yali ankomyewo saamugambako nti saagala kukola. Era namwegayirira nnyo nnyamba nsonyiwe mba nina ensobi gye nakoze. Kozi nali simanyi na nsobi gye nkoze. Ne mugamba nsonyiwe ngenda mu maaso nkole kuba neetaaga ssente. Mwami n'aŋŋamba nze sikulinaako buzibu naye mukyala wange yatakwagala. Ne nvayo ne nfuna boosi omulala. Nsonga ki obutakwagala?
tewali na nsonga gyampa kozi nze namubuuza tewali gye yampa wabula ate nabyo namaze ne mbiwulira wano nga ntuuse wano ono we yankubidde nga ngamba bw'oli namugamba nti saagala kukola namugamba nze omwami simugamba nti saagala kukola wabula ye yandeeta ate ne mwegayirira nnyo mansonyiwe mba nina kye nakoze nangamba omusajja mbu yamala n'akomawo mbu n'abagamba mbu nze nali mbajooga nga madamu soogera naye bulungi like ebintu bwe bityo omuwalabu yenna bw'ajja asobola okusibako n'emisango egimu gy'otamanyi naye nasabiriranga kimu byonna binsibeko fayini bw'aba anaasibako emisango gyonna naye ogw'okubba oba okukuba mukama nnyambe baleme kugunteekako era ogwo tebagunteekako ne baŋŋamba mbu nali mujoozi ne ŋŋamba okay naye neefuna ekitundu ekirala Adija obulamu bw'ensi eno mpulira mbukooyi first of all nkugambye n'ewaka ewaffe sirina gwe nkwataganayo naye sirina wadde n'ekikumi kati niwe baba bagambye nti ne visa teeka nkolera Adija ngenda kukola nti ngenda kudda wa kusaawa eno mpulira ng'ebintu mbikooye kusaawa eno ndowoozaamu newe banziza ku ofiisi nja kusaba kimunzire e Uganda kozi nabyo n'okuzunga nga buli kaseera nabyo mbikooye Adija mbadde nsaba kubawuliriza abo banyambe bampe ku magezi bambuliremu ku nsonga zino eza visa ddala bya visa nsi alina okubisasula ate ekirala kibayagala abatulaba bakuyambe Adija mbadde nkyali muntu nga nsobola okukola singa wabaayo omuntu nga asobola okunyambamu obwo obuzibu bw'empiseemu anyambe kozi sijja kulima nti ne sente nzirina nti oli ne bwannaŋŋamba nti oba osobola okukola bwoti ne bwoti naye weetaaga sente wezi ezo zennyini siziina ate ekisinga okuswaza nti nkola ekisinga okunnuma kati waliwo lwentula ne neebuuza lwaki mbonaabona nkolera ki nze atalina nakyennina kuba kati ne bwongamba nti nfe wano nzire Uganda Adija siina na sente zipangisa akazigo wadde mu bwayise nsulemu baana bange kati mbajje ku ssomero nzire Uganda of course abaana baye bakuva ku ssomero mbateekewa ebyo ebimu ku nsonga ezineebuuzisa bingi bannange kati sente za Overstay ziri sente mmeka kubanga buli lukya Overstay yeeyongerako bbeeyi simanyi nakumanya kozi kati kimanyi kati ndi mu mwezi plus olina omwezi gumu ogwa Overstay plus ng'omwezi gumu n'ekitundu omwezi ogumu n'ekitundu guyinza okuba tegunnawera naye jjukira n'emabega waliwo ze basooka okuŋŋamba ezaali 1600 before oli omwami akolera evisa ezo bwe namala ne mbagamba sigenda zisasula zonna ne bagamba okay office genda kunsasulirako ezimu bonange nsasuleko 1000 naye n'olwo 1000 sirupa wanga sirufunanga nti ndubawo kati nesawa leero ne wano wendi gwennyini waba baŋŋamba nti omwami bamuganye okunkolera visa ekyo kisinga okummalako abo abantu abakugamba ebyo bannayuganda banno bannayuganda ba agenti bange wedde be bantunda kale katuwulirize abawuliriza kye bagamba naye nze nga kigozi kyenja okusooka okugamba nti funayo travel company yonna obaweereze passport number yo ne visa ye enkadde basooke bakukeberera olina ebbanga lya ssente mmeka erya Overstay bakama abo bwe baba bakkiriza eyo Overstay n'ogisasula Allah bwakuyamba n'ofuna Overstay obabuuza nti bwe mala okusasula Overstay can you let me go bwe bakukkiriza okugenda ne bakuwa passport yo ng'ofuluma ebweru ng'otandika obulamu obupya obutali bwa gundi wa house manager lwakuba nti obuzibu abantu abali
mu kiyumba bw'oba tokolangako wabweru oba otya naye ng'ate bw'ojja mu bulamu obwo era nga bw'olaba ekintu ekirala nti kisooka ne kikaluba era bumala ne bugonda. Abaana bawala nabagamba bw'ova eri funa akatanda k'omulenzi gye weefubitika oyiyizeewo obulamu at least. Naye ate Adija nti amu n'ekintu ekirala kimu kozi nze nembeera ate naye we namala ogitegeera naye eyinza okuba nga yeemukwezi zindeetera obwo bwonna obuzibu naye ebweru yennyini sigenda funirayo obuzibu bulala. Anti kati already weetaaga okuhiiringa psychologically nosooka okikiriza nti oli mu kugezesebwa kwa Katonda. Weewaawo n'ebyo bibaawo naye Katonda alina embeera gy'atuteerawo atugezesa alabe obukkiriza bwange. Mu byonna byennyumiriza siwuliddeemu Katonda, siwuliddeemu nti oba oli musabi ate nga kino kye kiseera mu weetaaga okubeerera ddala kumpi ne Mukama. Katonda yayisa abantu mu mbeera singa wali olina oba nga ekintu kyo tekisobola kuggwa osanga n'abaana tewaali bafunye. By the way abaana kyabugagga. Ne woolaba ng'olina abaana nga tolina w'obasuza abaana kyabugagga. Waliyo abantu eyo nga bagaggafugge naye nga tebalina baana. Allah n'akuwa abaana ng'abo n'akusula ku muntu ng'oyo n'akugamba nti nze Hajja ndi mukyala mugagga oyo omuwala mugamba abaana baleete tubakuze. By the way Adija wankubuulire buli lwe ndowooza ku baana abo waliwo we ntuuka ne ŋŋamba nti Katonda oba yali ayinamu n'ensonga lwaki abaana abo yabampa kwegyo emyaka. Kozi nze ku bulamu bwe mpiseemu Adija n'abaana bo senga nali sibayina buli lwe ndowooza okukola ekikyamu kyonna nsooka ne ndowooza ku baana bange nga bokka be nnina mu nsi. Already ensi yiyo nga bwentutte bwetyo abaana bange kati bwenfa mbalekera ani? Nga nabyo mbyebuuza nnyo ne ŋŋamba naye kanjira nkyaguma ku lw'abaana bange. Ne Adija omanyi kye kitegeeza ku nsi kuno okubeerako nga ne maama waakuzaala temukwatagana kiruma Adija. Bannange abantu buli omu waali waalabira omwezi n'enjuba oba okyatenda kino ng'ate owulirayo eky'omulala. Kati ye maama akuwa nsonga ki lwaki takolagana naawe? Agamba wamukola ki? Maama tewali nakuba tewali naye tasaana kusigaliza baana. Simanyi nakumanya but kyenyinza okulowoozaako like ng'oba omuntu omulala yenna bw'ayinza okulowoozaako omuntu yenna ayagala ayina. Nze kyenyinza okulowooza simanyi oba kyekituufu. Oli mutuufu. Kozi simanyi omuntu yenna ayagala ayinawo. Tolina ngeri gy'ogenda kumuwa mwana ate omala omukabira ebizibu buli kaseera nga naawe kennyini ate weetaaga buyambi ate naye yandibadde akusuubiramu ssente. Kati Nekyo nakyo mbala n'ekirowooza simanyi. obusinga obukulu bwa Overstay. N'abazira singa nfuna omuzira kisa ne bannyambako ku baana bange ne nfunayo oba like oba nga bubbasarizi n'endaba oba nnyinza okubaako ekyenfuna kandi ne bwe nfunayoko ku busente ne ngamba nsize e Uganda kantandika omuddala gw'ennyaanya kugambye ku ssaawa eno ne wendi ne bwe bansize e Uganda ku ssaawa eno sirina wentandikira. Siyina wadde n'ekikumi. That is very bad. I can feel your pain. Onansonyiwa nkooyemuko. I had a very long day. Nyinza n'okuba wano wentudde ndowooza nsumagira abatulaba bandaba naye nga ngezezaako okuwuliriza emboozi y'obulungi era ne ngitegeera. Kati ogenda kukola otya? Byebyo bibiri by'oyagala bakuyambemu. Olina okusooka n'otegeera Overstay fines za ssente mmeka. Obuzibu bwe nnina nti ne passport yennyini sigirinaako access. Kozijjukira bwe kituuka eno passport zebasooka okutuggyako. Oba ogende ku poliisi.
Bw'oba otandikira poliisi tekyayamba bantu anti kati ebyene Dubai simanyi oba biringa ebye Uganda. Poliisi y'e Dubai ekola mukwano. Ekolera ddala. Newokolako research ku Ministry of Labour n'ojjako ennamba ya Ministry of Labour ebanga customer service n'obakubira essimu n'obeebuuzaako ti nze ndi Kadama bosi wange yandeta yanteka mu Overstay naye munyambye muti abasobola okubuulira ekyokukola naye nga n'abawuliriza weebali okukuyamba byonna bisala. Naye obuzibu si bwa boosi, obuzibu bw'aba agent because boosi yabadde willing nga ali willing okugiteekamu naye ne Overstay gye nina nnene. Awo obeera obagamba nti agent eyandeeta yawamba akatabo kange. E Dubai tewali wakkirizibwa kuwamba akatabo ka muntu. Ate byonna bye tujja nga tetutegeera ne tubigwamu bugwi. Tewali olaba just omuntu ne bwakuggyako akatabo just n'akakuterekera n'ogenda ku poliisi n'omulopa n'ogamba nti gundi atutte akatabo kange. That is a very big case. Kyobola ne companies just walimbanga bulimbi mbu akatabo kali ku company naye nga kali mu keesi lwa nsonga toyagala bantu bakabbe bannayuganda be twasulanga nabo mu bed space babbanga obugundi obutabo bw'abaana ne babutunza Abanigeria. Akatabo nga omuntu yakakuttekawo okukatunda ayinza okalyamu obukadde nga 2. So nze amagezi genkuwa tolokayo. Si mububi. Kati womala okutoloka odduke ku poliisi ogambe nti passport yo baagibba. Okole statement. Okole passport renewal. Bakuweereze passport empya. Obeeremu mu Dubai oyiriba osasule Overstay ofulume Dubai. Naye ng'emirimu gy'osobola okugifuna mu Dubai. Oyina kutandika nakwekkiririzaamu. Kinsoose okukulabako already oyise mu bizibu bingi kati obwongo bwo bwonna bwagira ki? Oli mulwadde okuviira ddala mu bwongo kati. Toyina self esteem, tosobola kukkiriza nti osobola okimeekinga ate nga ndaba osobola. Anyway, kandekera abatuwuliriza akazindaalo buli omu akubeereko ne byakuwa. Obubaka nja kubufuna mu inbox era nja bukuweereza. Abalina financial help nabo we banaaba baagala okuyamba era nabo nja bakubuulira, nja bawa ennamba yo bajje gy'oli. N'abantu abali mu Dubai ng'olina amagezi ag'enjawulo ku ngeri gy'osobola okuyamba ono omwana muwala. Ntuukaako ku nnamba y'essimu yange benga mukutuusaako bambi ofuneko ennyamba gy'omuyamba. Ba agenti abatwala abaana. Ani Hajara oyinako kyoyagala okwongerezaako? Just kyenyamugerezaako nti abatuwuliriza beebale nnyo beebalire ddala era nja kusanyuka nnyo nga nfunye obuyambi like advices mugenda okumpa nja kusanyuka nnyo. Naye ng'obuyambi mbwetaagira ddala kozi kati wenyimiridde simanyi na kyenzizaako. Kati awo wooli nga tonnaba kuvaako. Okyaloota ebirooto eby'abasajja. Bulungi nnyo. Buli weweebakawo wootya omutwe. Kale kati tekikyali nti kya buli lunaku naye kijja once in a while era ne mbifuna. Era byebimu byandeete baŋŋamba nti ebyo ebirooto byennyini bireeta okukyayibwa. N'oba nga okyayibwa nga nawatali nsonga ate ekyo oludde nzize nkiraba kituufu. So simanyi bwewaawo n'omuntu asobola okunnyamba ku nsonga eyo kozi si kya leero kyakuva dda naye mpise mu bulamu obuzibu mu nsi muno. Ndijja nze n'ensi eno mpulira annange nze mbonyebonye okuva mu buto banesa omanyi ki kitegeeza okubeera mu nsi nga gwe toyagalwangako. So simanyi n'abantu abagamba nti bo baagalwa bo bakikola batya oba mu nsi muno oba bo bafiiringa batya.
kankusabire Allah akuviireyo. Amiina. Nja kubeera nkunoonyako mu inbox ate era naawe ojja kubeera kwoli ng'ofollowinga mu comments olabe. Ntera nnyo okufollowinga. Otherwise weebale kunkubirako. Nawe neeyaza nnyo olw'obudde bwo bambi Madamu Hadija. Bannange buli muntu waali walabira omwezi n'enjuba munansonyiwa puroguramu y'olwaleero tulo tubadde tunumamuko. I had a very long day, mbadde n'abalwadde. Wenjogerera essaawa 7 ogw'ekiro puroguramu eno wengikoze kubanga omwana muwala engeri gy'akola mu kiyumba oba gy'ali ku ofiisi obudde abufuna kiro wokka. Naye nga ba agenti abatwala abaana bambi muyitiridde okuyisa obubi abaana. Omulimu bw'oba ogufunamu nga gukuwa ssente, kola ky'oteekeddwa okukola. Ndabyeko ba agenti ebintu nga tebibatambulidde bulungi, n'osanga omuntu eyali ow'amaanyi ng'omulaba mulalu kukuba atambula kasasiro maziga g'abantu. N'osanga omuntu eyali obulungi nga yasinga okubeera ne kampani ennene nga yafuna stroke ng'ali awo maziga g'abaana. Kati omuntu azze ng'abonaabona ng'omwana muwala ono ate naawe omwongereko era omunyigirize, bannaye kibeera kisusse. Mukole kye muteekeddwa okukola mu budde, omuntu mubuulire nti kino kijja kusoboka, kino tekijja kusoboka. Totyuninga bwongo bwa muntu naddala omuntu eyajja okukola nga togenda muyamba. Saagala nsukewo nnyo bannange, yenna alina okuyamba okw'enjawulo kwasobola okuyamba mwana muwala Hajara. Beera ng'omukubirako ku nnamba y'essimu gy'olaba wammanga, jangu mu inbox eyo, ate tube nga tumutuusaako okuyambibwa okwo. Neeyanza nnyo bannange, nze HK Media Hadija Kigozi, mweraba.